Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Baniganga mwana gwe. Ne taata we yangamba nze yabimwagaliza yali tayagala obeerewo. Naye omuntu n'obeera okugamba buli we yanyiganga ng'akizza. Kati ate nze bwe nali omuto it was not so deep as katate bwe nakula ate nekisinkinga munda. Naye nga tata nga bamugamba okuwa ssente aganye kituufu naye yali aziyinamu. Yali azirina. Yali akola nga alina ssente. Yes, yali azirina. Yajjanga okulaba ku mukadde. Yajjanga. Naye nga ng'obuzibu bwe buva kulaba gwe veeri omugambi sibyota nno taata. Ani kitaawo. Gukyana gwe nze kitaawo. Sikumanyi. Sinza akuzaala. Kati just imagine ebintu ebyo bigamba omwana ow'emyaka 8 ku 6 ayinza obutakitegeera ky'omugamba. So Amaani Eddoboozi na Bulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda. Kubuuzaako gwe nawe sinza okubanga otulaba, thank you so much. Okola kyamaanyi kya nsusso era tusiimira ddala. Buuzaako mikwano gyange abatulabira mu nsi ez'enjawulo omuli Uganda wano ku butaka. Mikwano gyaffe abali mu Gulf countries nga Saudi Arabia, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain. Mukola kyamaanyi nnyo kukumira ku mukutu guno. Mikwano gyaffe waliwo yangaye mbw ali eyo nerabiddeyo naye bayitayo batya nja kujjukirayo. So thank you so much. Mikwano gyaffe abali mu Europe nga Sweden, Romania, Norway n'abalala awo. Then netugendako e Canada, netugendako ne US. Thank you so much. Tusiimira ddala mikwano gyaffe nga Julie Love, Mahad Vibes, Nambiru Ann n'abalala. Bambi mwebale nnyo kubanga mwekumira ku mukutu guno ne mutwagala ne musubscribinga ate era ne mubanga wako no mumusindika ne gyabadde kugamba takoma wano ku YouTube wabala mumuteeka ne ku TikTok accounts zammwe ez'enjawulo. We really appreciate. Thank you so much. Naye nga olunaku olwaleero nga weeri nkola yaffe nti tuba n'emboozi ez'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo bajja kuba tukyalirako wano ku AC Media ne tunyumyamu. Ekitukozesa emboozi zino it's to inspire, to motivate, to change people's lives. Ekitegeera. Yes. Tuyigamu baako awo nga wotuula ku eno show otuula ku stories nga zino obaako nekyoyiga. So nako olwaleero nina omugwenyi waffe Nsubuga Kevin agenda kuba tubuulira. Omanyi mu bulamu buno obw'ensi kyetusinga okukkiriza ye relationship bond igwe n'omuzadde. Era omuntu omubuuza ebiseera ebisinga nti ani g'osinga okwagala, ani asinza okubeererawo. Omuntu yenna abantu abasinga omuntu kyasuubira naddala nga omuzadde akyali mulamu abajja gamba muzadde we. Naye ate olumu kiba kisurprisinga nnyo wekiba nga te si we kiri omuntu agamba. So like today emboozi ya Kevin yeewuunyisa nti agenda kuba atunnyonnyola taata we lwaki worst enemy we ssaawa eno. So nga sinnagenda wala kasooka tubuzeeko mwami Kevin Nsubuga tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubalaba AC Media. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Tebulina buzibu. Thank you for coming. Nange ndi humbled. Kusooka obuze ku batulaba tunyumyemu olunaku olwaleero. Amannya agange bampita Kevin Bunga Nsubuga. Nzaalibwa Katale Seguku. Era most of the people ababeera Seguku very known. Nva mu family ya Zawedi Evelyn. Era naye mutaka Seguku. Okay. Kyalo ye Wafumbe. Wafumbe. Yeah. Maise ko nasomerayo
Global Harvest ogimanyi njimanyi awo nasomerawo senior 1 yange paka senior 6 awo so ogera kuseguku manyi wakwa naye nga mutsira saasuka waawo jukira nali mbeeranga Kawempe nakulira nze ndi mwana weeno Kawempe yenkulidde kati nga wensomera awo Seguku nzijawo mu boarding wemmala okuwummula kudda Kawempe so kyenakolanga kawe Seguku ndowooza kwali kusoma lwenfulumyemukko nga nzijako awo mu katawuni k'Eseguku awo pozi netugendako neeri eri ku supermarket eri enene oba eri Lubowa waliyo akasaawe awo naye nkoma awo Seguku simumanyi nnyo naye gye nasomera Seguku Seguku okugenda actually twali abamanyi Seguku twali tubeera by that time nga nkyali muto nnyo actually ndowooza nali mu lubuto nali sinazaalibwa jjajja wange yali mutaka awo Seguku so there are waliwo family issues ezaaliwo ne bamusengula n'avaawo so ne bagula awalala naddawo bayita Seguku katale but in the same location. Yes. Oh, okay. Mr. Kevin Subuga tusenso kulaba amanyi twadde twogerako ku simu of recent nabawo ekintu kyewaŋŋambye actually about your story. I was surprised by the way ngamba omanyi we come here we share an experience manyi ebiseera ebisinga ebintu bino gyebiri abantu basirika nga gyebiri wali abayita mu mbeera nga gye tugenda okwogerako nga tamanyi kiddako yeekyawa yaggwamu essuubi aloze yakoma so wetwetaba ne tusharinga experience zino omuntu oyo tomanyi kyoba omukoledde oba okitegeera so that's why we tubeera ku platforms nga zino mostly to inspire. Kitandika kitya? Nga bwe nkugambye nti jjajja wange yali abeera Seguku bayitawo ku mukaaga so kati paati ya story yange esooka ngenda gibanyumiza nga sinnazaalibwa kyekyaliwo naye nga jjajja yaŋŋamba my grandma kyekyaliwo nze nazaalibwa omukyala yali mukozi ewa jjajja wange ngeri gye kiri nti yali mukozi ew'omuntu omulala kakati omukozi oyo yali mukyala mukiga yali mukyala mukiga be bano abaave eri Kabaale najja e Kampala yiyo obulamu yatandika embeera kati natandikira mu nyumba y'omusajja kati nga omanyi nti muli ku kyalo okwo kuliko abavubuka kati here comes gwempita taata wange akwana omukozi so bwamukwana yali mukazi mulungi mama wange yali mukazi mulungi so amukwana bamaliza omukwana ndowooza byali byakiyita mu lujja kati n'afuna olubuto omukyalo oba omuwala oyo bw'afuna olubuto omukulu tatawo n'amugamba lugjeemu saagala kuzaala nze saagala kuzaala saagalira ddala kuzaala so ebyo we byagenda mu maaso naye ng'oli agamba nedda nze sijja mwana wange naye ng'ate ne boosi we tamanyi so kati mu kumanyaawo mu kubeera nga omukazi ali confused omuwala ali confused kwe kudduka kubanga oyo omukyala jjajja wange yali amanyikiddwa zaawedde ku kyalo kwonna nga w'amaanyi yes yali w'amaanyi so n'agenda n'amunnyonnyola n'amugamba ekiriwo nina olubuto biki naye omukulu ye tatawo muwalawo mutabani wo aŋŋamba nkole ki nduggyemu n'amugamba ogambye eki nti nze sikkiriziganya na kyakuggyamu lubuto era n'amuggyayo bw'amuggyayo n'afuna w'amuteeka
kuba yalina ennyumba nnyingi ez'abapangisa by then. Era ku kyalo kye kimu kwe yamuteeka. Okay. N'amulabirira. So bw'amulabirira, here comes n'enzaalwa. Kati bwe nzaalwa, jjajja n'atandika okubeera nga abeera nange nga era bw'abeera ne maama wange. There. Namugamba toddayo eri. Jangu okole ki? Okolere wano. Obeere wano. Obeere wano. Then kati ono bwe yatuuka ekiseera maama wange ndowooza ng'alaba yeetaaga ate okugenda oyiiya obulamu ewalala. Ekirungi omwana mutadde gye bamuzaala. Kati kaŋŋende nkole ki? So from that day saddamu mulaba omukyalo oyo. Yes. Paka nakati. Naye amawulire ge nafuna nali ndowooza ni myaka nga 12 nti omukyalo oyo yafa. Sorry. So bw'afa ekyo nemanya nti Katonda bw'atyo bw'akoze eki. So kati nkuddirayo eri mu buto nga nkula. Kati jjajja yagenda n'afunamu obuzibu. Family issues ezo ne bamusengula we yali ne bamutwala ewalala. Seguku Katala abasinga zaawedde bamumanyi kuba mukyala munene. Yali mutaka ku kyalo ekyo. Yes. So nenkula ne jjajja. Nembeera ne jjajja. Otatawo naye waali? Olwo taata tayagala kumanya. Yasuula eyo. Taata tayagala. Oli omusajja nga tayagalira ddala nakumanya. Ng'era ekintu ekisinga omunyiiza mu bulamu buno kumuyita nti taata. Gwe. Nze. Saabalala. Era mbadde nenda kwebuuza. Gwe. Nze personally omuyita nti taata. Nga kimugirako ddala n'anyiiga. So ebiseera ebisinga bwe nabeera ne jjajja ewalala gye twadda. Twabeera mu mbeera nga si nnungi nnyo because baamusengula gye yali properties ze yalina buli kimu ne tudda wansi ku ground. Ne tudda wansi ku ground kati kupambana bulamu. Kuddamu kweyiya. Kweyiya. So tutunia jjajja abadde alina ku ttooke azzeeyo bupya. Kati bwaddayo obupya okutandika. Olwo ntandika osoma. Obulamu bubeera buzibu bukalubamu olw'ensonga nti okusoma okwo yalina okusasula ka fiizi ate nga naye emyaka gye egisinga egy'obukadde agikoleredde wali kati tewali bamusenguddewo. Kati alina omwana omuto gw'alina okulabirira kubanga kitaawe yamwegaana. N'amwegaana completely. So obulamu ne bubeera awo n'ayiya kubanga obulamu bwe bwatabuka yakeeranga ku makya n'akwata emmere yasuzeewo n'agiteeka mu ddiishi. Bw'agiteeka mu kaddiishi akatini n'agipaakinga n'akwata n'enkumbi ye. Olwo ninga mu myaka ng'ena gye twogerako 5. Naye ng'olugendo gye tugenda okulima abasinga babeere Seguku bamanyiyo baali bayitayo Lubowa. Si Lubowa wano wali eno Quality Supermarket. Era nange wemmanya. Nedda. Kati waliwo bw'otuuka Ereza wennyini waliwo ng'owakayita ku Mildmay. Ogenda bwoti maaso then nomala waliwo ekikubo ekiweta waliwo ettaka eryalingayo eddene edda nga kupi lusozi lulamba tewali akola ki? Tewali abeerako. Naye nga bakkiriza okulimirako. So twagendangayo ne tulima. Seguku olugendo luba luwanvu. Naye nga ndowooza waliwo wanene because muyinza otambulirawo dakiika nga 3 nga temunnatuuka. So naye nga makeera ku makya n'akupakingira emmere n'akwata enkumbi ye
naawe olina ekisaati waliwo yagulanga ebisaati ebisaati yagendanga ekibuye kubanga yateranga olukensansa so ng'agenda ekibuye buli lwakusatu kati n'agula ebisaati yagula ebisaati byebi 5 ebisaati byebyo nga kikola Mande olina ekya Mande olina ekyolwokubiri olina ekyolwokusatu olina ekyolwokuna n'ekyolwokutaano kati ngo zino ennaku endala ng'ogenda kwoza kyewabaddemu ku Mande ng'ajja kwoleza kyewabaddemu ku Mande okiddemu ku Lwomukaaga kati ku Sande twali tetulima nga tetulima tusiiba waka agenda n'asaba yali mukyala mu Anglican yes kati ng'agenda n'asaba kati nga ku Sande wabikuwoleza byonna ebisaati byebyo kyekikola ng'empale ate kyekikola ng'eki nemukuba mwakafaananyi k'ekisaati toba tolina ajasta kyama kibanga kiteeteeyi ate era jjukira oba ekisooka oba muto ng'oli mumpi kati akikwambaza kiba ky'abantu bakulu olumu ne kigwako n'eno sayidi akikwambaza ne kikka wansi ne kikutuuka wano ku bigere noba ng'oli booti kati ku Mande ku makya era akikwambaza bulungi n'okola ki nakwasa enkumbi nakwata enkumi nagiteeka ku mugongo nakwata ku mukono nakusikaasika nemutambula jjukira toyagala kugendayo olw'ensonga ogenda kubeera eyo oyagala okwebaka tolina weweebaka naye ng'alina okukusika agenda n'omutabani mugende mulime muzzukulu we era nga bwe mutuuka takkaluubiriza mbeera afuna bodingi ye waakwalira bambi ye n'alima mugundi eyo mu bitooke n'akwalira bulungi n'agenda n'alima so n'akulekaawo nemmere ejjukira abaagikuwadde abaagikuteereddewo no n'alima nga bwe bw'ozannya bw'okola batya bw'ogenda bw'onoonye by'onoonya kati ku ssaawa emu ey'olweggulo nga mukwata ebintu byammwe byonna byonna ng'akutikka enku z'osobola mukomewo ate ewaka naye nga distance ssebo nayo y'amaanyi segukupaka lweza so nga that is the daily routine Monday to Saturday era nga tewali lunaku lwe mugamba nti leero temujja kulima teruliiwo so era bwe nakulamu ntuse myaka nga 8 awo nentandika nafunira akakumbi nange netugenda ng'era sirima biri siriasi byakuzannya bulimalima bwatyo kitegeera so bwe bw'obulamu kati nzija ntuuka ndowooza olwo ntandise osoma naye nga ebintu byalima mwe muvaamu school fees ebimonde era ng'ewaka yalimanga lumonde yalimanga muwogo ne kasooli era nga ewaka yatugamba oba yagamba n'agamba eno emmere gye nnima mwe muva school fees wo era nga tetulya ono lumonde omunene mulya ono gwe bayita kaceere yatyo oyo kaceere bwe bummondo obutini obutayinza kugulibwa wali eri bwatasobola kulenga wali nti babugule kubanga omunene yalinga wakutunda because it was the daily source of income yafunamu akasente akakusomesa n'ebibeezaawo n'okubeerawo ng'omuntu era so obulamu awo netubeeraawo netubutambuza so ntandise okusoma Katonda nannyamba waliwo akasomero ke nasooka osomerako ng'era asasulayo obusentesente naye nga kasita bagamba ku mukulu ne bamugamba nti omwana nze tonyumiza kyana ekyo nze maama gwe yabinjagaliza nze oyo omwana nali saagala nakwagala abeerewo gwe yabinjagaliza kati gwe toba na kyana kyo taatawo nga batwalira yes era ebiseera ebisinga bino byobeera omwana omuto waliwo obeera ajjukira yali
tayagala ebintu byakwenjeera kati ng'olumu ayinza okutuma ebinyeebwa mukadde n'ogenda ate n'osanga abazannya akapiira n'obeera eyo n'ozannya akapiira newerabira alina okudda naye ng'ate ebinyeebwa byeyakutumye byakufuuma alina okulya negwe n'okuba akapiira n'okomawo ssaawa nga 9 kati awo nga ki ekibeerawo anti olwo agenda kunyiga bw'anyiganga ga naye mwana gwe ne taata we yaŋŋamba nze yabimwagaliza yali tayagala obeerewo naye omuntu n'obeera okugamba buli we yanyiganga ng'akizza kati ate nze bwe nali omuto it was not so deep as katate bwe nakula ate nekisinkinga munda wali lwaitwa bifaako luli nali sibifaako cause I didn't know what it means nali sikimanyi wamala kulamu kuba yabyogeranga nga ndi muto nagamba kitaawo yetakwagala buli kaseera bw'atyo bwaŋŋamba maama bino gwe yabinjagaliza nze kyekyana nandikijjeemu those are the words so katuddeyo wali eri ewa mukadde anyway tuddeyo wali ewa mukadde wali eri akuweerera otandise okusoma mukadde ampeerera mpola ampeerera bwe nsoma naye nga jjukira engeri gy'oli nti oli muto tomanyi na papasi yakusoma yakweyiiya tewali performance y'okusomera yali etya sinze yali omugezi ennyo naye ate era still sinze yali asembayo wali awo nali ndi awo kita midioka obeera awo tosoma bubi ate tosoma bulungi naye obeera awo webuzaabuza so ne tubeera awo nensoma naye ng'era embeera yakukaka tewali ngatto yunifoomu yonna yabituli tetegiirikika olwo nno ndi ku ssomero lya gavumenti eri sente zaagaana ku kasomero ke naliko olwo ngenze ku ssomero lya gavumenti baliyita Sebuku naye nga tatanga bamugamba okuwa sente agaanye kituufu naye yali aziyinamu yali akola nga alina sente yes yali azirina yajjanga okulaba ku mukadde yajjanga naye nga ng'obuzibu bwe buva gweva eri omugambi sibyota nno taata ani kitaawo gwekyana gwe nze kitaawo sikumanyi sinza akuzaala kati just imagine ebintu ebyo bigamba omwana ow'emyaka 8 ku 6 ayinza obutakitegeera kyekyomugamba essaawa eyo naye waakula akitegeera ate luli nali nakifunira mu version ndala etya nti ebiseera ebisinga mubeera abaana waliwo ebintu byemukola ebinyiiza abazadde so ngamba oba nina binamukola ebyamunyiiza oba binakola ebyamunyiiza naye little did I know nti tewali. I was just born like that. Just like that, you have no problem. Ensonga zawe tewaziriimu. So olabye ddala omuntu akuteekako burden eyo. N'ebintu by'ogamba nti omuntu byasobola okwekwasa ng'omwana omuto byakola effujjo lyakola biki bintu abaana bonna abasinga babikola. But when they grow up they get to align with their life. Like with their life. So actually ngera ugami kunga olaba n'ensobi era tena tukola ensobi n'abazadde tebavaawo nti akunyigiramu nakubamu leero enkya ne mudamu ne mubeera neyo bond as a parent and a son oba nga bw'atuuka ekiseera katugeza zze ne bamugamba nti Kevin twamutumye ebinye namutumye ebinyeebwa n'agenda namutumye essaawa 6 yakomyewo ssaawa 9 oba 11 oba 12 obadde mu kapiira ng'ayinza okukubanga akuba ekyokuttale ng'ate bw'akuba bw'agamba
nze kyanagwe nali njagala n'oveemu naye maama simanyi ki kye yankola yanzita actually okyogedde nga jjajja we yakyogera and I'm just imagining era jjajja wate we yaŋŋamba n'agamba taatawo buli kanaku aŋŋamba namutta okubeera ng'obeerawo okuzaalibwako kuye okuzaalibwako kyalinga ekikolimo. It is absolutely kyalinga ekikolimo. Tugenda tutambule n'emboozi yaffe. Oli mu kusoma by'osoma, oli mu gavumenti. Mu gavumenti obulamu buzibu. Kyokka ate taata we alina ssente. Teyali mugagga nnyo naye ate ng'era she can afford. Yeah, to pay your school fees. Kati ate ekintu ekyasinga okunkola obubi because yalina abaana abalala era gye bali naye ng'abaana abalala they are getting the life that they deserve. Naye ate nze nga obulamu bwenfuna si bwe nandyetaaze okufuna in that n'ekitabo kyennyini nti kitabo okusoma jjajja yatoolanga era bw'aba nga akuyambye omukulu n'agula ekitabo oba peeni maama we aba akambuwaddemu n'akikola n'agamba ankikole ku lwa maama naye si ku mwana gwe nazaala akikola olw'okuba atya maama we ate ndowooza ayumemba yakikola omulundi nga gumu oba ebiri nga just akugulidde ebitabo ebisigadde nga tayagala kumanya. So obulamu ne bufuuka buzibu obw'essomero. So maliriza mbeera ku primary ndowooza nasomerawo okuva P1 mpaka nga P4 P5 nentuka neŋŋamba naye obulamu buneene obumenya kiki faaki n'ensi lwaki ebyokusoma sibivaamu buli kimu kyakusika tekiriiwo kakakikake ate n'okubeera nga ndi demotivated n'omuntu anzaala nga I have no one to impress. First of all ne mukadde yantwalanga ku ssomero ng'akutwalayo naye nga takugambye nansonga lwaki akutwala wabula genda ku ssomero osome ate naye nga wanyigamu naye akugamba biri byennyini okitegeera. So nentuuka ekiseera ne ŋŋamba naye obulamu buno nfaaki n'ensi nensooka nenvaako ewaka nodduka olagawa ewaka nengenda ku street. Oba lwaki neewuunya omanyi anyway tugenda kiraba mu maaso awo ovayo ewaka omanyi okuva ewaka ofuna otya planet ino kati jjuka gy'olaga tomanyiyo you just imagine nti kati kangende mbere ku street osalawo okugamba nina ekintu awo kyeneebuuza anti ebiseera ebisinga nagendanga ku ssomero naye nga bw'ogendayo ku ssomero n'abaavu abaana b'abaavu bakuyita mwavu. Bw'ogenda ku ssomero nga n'abaana b'abaavu bakuyita mwavu. Yes, kubanga it's a government school, right? Buli omuntu asasula yadde ekikumi. Naye ate nga bw'olaba bo embeera gye balimu ate ggwe ate oli mwavu nnyo. Okitegeera? Tewali tobeera na byakukozesa ngatto tewali bwodde ewaka kugamba ne environment yennyini gy'obeeramu ewaka naye yennyini muli mu mbeera etategeerekeka so nembalamu nga nze ndaba nfuuse burden eri abantu bobeera nabo. Yes, ku mukadde ate nga ndaba I don't have hopes ezisoma nti oba naasoma ne mmalako zinaavaawo. You're not motivated by anyone. By anyone. Tezina gye zijja kuva ssente. So ebyo byagenda ne ŋŋamba lwaki mbasivaawo neŋŋenda n'enjiyo obulamu kati ng'olwo waliwo omukwano gwange ng'olwo aŋŋamba nanga mwana olaba
wobeera nga ovuddewo ewaka tusobola okugenda ndoza nali mu myaka nga 10 there nangamba tusobola ovaawo ne tugenda ekajjansi netutandika okubeera eyo kubanga kajjansi ne Reza biriranaganye yes nga tusobola okubeera eyo osobola okubeera eyo nemubuuza kati ekyokulya kinaavaawo ye tugenda kubeerawo n'agamba ekyokulya tujja londanga ebicupa tujja londa scrapu okole ki tugende tutunde tufune ssente tulye emmere nemubuuza ate okwebaka nagamba okwebaka ofuna bufunyi wali kutiyayo n'ogwa ku street nogira olweggulo abantu bakola ki ekiro saawa nga 4 tusobola okubeera mu kibanda kya firimu ne tulaba firimu nezibeera saawa nga 4 kitundu ne tukola ki ne tugenda ne tufuna oba oyina ekutiya ne weebaka kitegeera ali mu kusomera muzannyo kati nange ntunulamu nange embeera nawe tosobola gibeeramu tosobola beera mu mbeera bwetyo mbeera y'okubeera nga ogamba nga nina oli omukulu buli wabeeranga zze akuvuma gwe gwavuma kyana gwe banzita okubeera nga ozaalibwa oli kisiraani toyina by'oŋŋamba so obulamu obwo ng'ate jjukira bw'ogenda ku ssomero no hopes toyina byakukozesa toyina okugoba no tebaatugobanga because lyali ssomero lya gavumenti naye nga obeerayo toyina na kyakulya jjukira ewaka ovaayo na kitabo na peeni n'obiteeka ebitabo byange nabiteekanga mu kaveera kano akali aka green buno obuveera obunene n'okakuba ku mugongo notambuza ebigere byo n'otambuza ebigere oyitira mu ppanye eyo waggulu bwe batyo n'okka ku ssomero wotunulatunulamu ng'okubisaamu n'okubaganyamu ebirowoozo ng'olaba tolina gy'odda nga tewali no hopes gy'ogenda n'egyodda tewali so nensalawo neŋŋamba wakera bukazi n'otambula ku oyo kye yaŋŋamba ku mukwano gwange kye yali yaŋŋamba ŋŋamba kaŋŋende kati awo ne ŋŋenda nembula kati bwe mbula mukadde yeebuza oba omwana yalazeewa omwana yalagawa omwana yalagawa so mbeera awo kati nga womanyi nti ogenze ku street oli eyo mukadde akunoonya tamanyi gy'oli kati naye yennyini bw'akunoonya n'akubulwa ng'abivaako nasooka n'abivaako so obulamu tata tajja mubuuza omwana yalazeewa kati ate bajja mubuuza essanyu erijja okubeera essanyu liba lingi ekikolimo kyagenze kitegeera so nengenda ku street ekajjansi netubeereeyo ndowooza namalayo omwaka nga mulamba era nga musomba bucupa musoma scrap twakeeranga ku makya n'okwata ekidde yakyo kyeweebikka n'okikwata n'ogenda n'onoonya scrap n'obucupa kati awo behaviors ate endala we zijjiramu nga tunagenda ku behavior ng'otunda obucupa n'otunda otunda scrap ebyo scrap ye yalingawo kino ebiseera ebyo yali ya sente meka kiro yalinga mu nnusu nga 2 yali ya 2 naye nga kiro ewezeka obakusedde nnyo kiba 10 kiro yali ewezeka ng'osobola because by that time scrap okugula scrap oba abantu okubeera nga balina ebyuma bingi bye batakozesa byalinga bingi ng'era bw'ogenda katugeze oyingidde mu maka g'omuntu nga talabye osobola okugenda n'ofunayo ebyuma ebiweza nga kiro nga 5 oba 10 awo zemmeka ze 10 nga 2
ze 1200 kwa sente zali mu value ebisale sente zalinga mu ne kati ebbiri z'ennaku zino katulina ne wetuli emmere y'ebitaano ne kati ebbiri z'ennaku zino wedde Chikomane by the way. Katulina n'emmere twalinanga omukyala eyo amuyita bali bamuyitanga Maama Kanyanya ng'emmere alina emmere y'ebitaano akwatira omuceere gwalinga muceere nakuyirako n'ebijanjaalo supu w'ebijanjaalo n'okola ki nogakyekyo kati katugeze okozeseza nga 15 emisana olweggulo noddayo n'okozesa 5 tonyweko ate ononwa tonywa ki amazzi gabaawo g'ekidomola nyini ayikwako abawa amazzi ag'ekidomola n'onywa obulamu bwa street bwe butambula so kati ngolo 10 lwosigaza ogenda laba firimu ya 2 sigaza 8 ogenda labako firimu egenda okutwaliriza katatengera tutera giraba okuva ku ssaawa ng'emu bw'oyingirira zikutwaliriza kyati we muviirayo ekibanda we bakiggalira abantu baba beebase mufune we mwebaka weekola ki weebaka so that is how life wenagitambuza oyogedde ku mize emize era kati bw'obeera nga oli mu bulamu obwo obwa street obw'okweyiiya era ojja funamu nti ogenze mu kikomera ky'oli n'ojjayo ebyuma tabikuwadde oluusi oli muto tomanyi oba bya mugaso oba si bya mugaso byuma bya mmotoka simanya gwe kyofa kituusa wali we bakigulira bakuwa eki kiro yomayo gibala era obeera wali ku minzaani nga amaaso ogegese ate oziba ziri 10 tonziba awo nga gamba ziri mmeka nti ziri 10,000 nti kale olwo bwazikuwa olunaku luba lukoze eki luba luwedde yes so tolina olunaku lwakeera ku makyana ononya scrap n'akubula wamufunanga ng'olunaku osobola okufuna kiro zo 12 kiro 12 n'obeerawo wali okozeeko nnyingi ennyo n'ofuna ku ssente nnyingi n'ogamba nedda era woba ofunye oyinza ofuna 10,000 6 lwakuba zaalinga sente zedda zaalingamu value zali mwaka I'm talking about 2005 2006 7 awo sente zaalingamu value so ng'obwe bulamu mwentambulira ebyokusoma nga nabivaako so naye mbeera awo bulamu nno nga bukalubye nasooka nenkubamu akafaananyi neŋŋamba naye obulamu buno ngenda bubeera mu bbanga ki yes obulamu bw'okusula ku street nabumanyiira kusula mu kadeeya munda but how long wengenda okusurvivingira mu buno obulamu neŋŋamba oyo kyali wange nemugana naye omanyi ekituufu tusurvivinga naye obulamu buno bulabika nga obutakyasoboka obugaanye naye nze nzirayo ewa jjajja omwaka mulamba ni mukuba mwaka faananyi onaddayo bagakutunuulira batya nemugamba nzirayo nno wa jjajja sisobola ku street ennemye street egaanye ng'oli fala naawe kati ki ekikuzaayo ewaka tuboneebone toddayo nemugamba street yeekoze eki egaanye kanzireyo ewa jjajja naye kati anyway tuddeyo tugenda kudda wano okuddayo ewa jjajja ku ssente ezo zokola ng'ogyeko okulya kubanga waliwo ogamye nti waliwo mwakola kakaaga biki ebirala byemwekolerako ku ezo ssente mwagulayo ku bugoye tewali nnyo kubanga yes oba ojja kwegulirayo ku ngoye because ekajjansi walingayo akatale akatale ako nga bw'oba olonze scrap nga mungi Katonda akuyambye oyinza ogenda mu kikomera ky'omuntu n'ojjayo ebyuma nga biweza kiro nga 3
ekikomero kisanga kigule oba okirinnya like a home osobola osanga home nga waggule ninga tewali muntu aliwo abantu abasinga bali munju bintu byabwe awo bye batakozesa nga byuma byolabanga si bya mugaso nnyo tobisabye n'olingizaawo nga tewali aliwo n'obikwata n'obiteeka mu kadeeya n'ofuluma n'odduka tebankwatako balamu ng'ogenze ng'olowooza tebakulaba ne bakulaba ne bajja ne bagamba tuwe ebintu bye badde otwala tebankwatako ate n'ekirala omanyi bw'obeera omuto naddala nga ebintu by'okola si byamaanyi nnyo nti oba oyingidde mu nnyumba ya muntu n'omenya n'okola ki always people get time to sympathize with you bagamba kale abadde atutte ebyuma naye tamanyi mugaso gwabyo kubajjukira obeera mu myaka 11 so abeera alabira ddala nga zaayo fuluma va wano oddayo wa jjajja osiba omutima ogamba nzirayo wa jjajja siba omutima nzirayo wa jjajja kyajjukirayo nga lwaki tani nzijukirayo kati nga nzirayo nakusanga atudde katebe ke baali lwa sande aluka nsansa aluka mukeeka cucu nga ndaba ngambuuza mwana wange ebbanga lino lyonna eri omwaka omulamba obadde nga wa ngamba jjajja nali nagenda ku street waka waali wantama nasooka nga ntunuulira ndowooza nga alabira ddala omwana oba atayina oba atategeera antunuulira ngamba waliwo kati bw'omaze abwe maze nenkomawo kanze naye nakunoonyanoonyako dda n'ombula nawulira nti oli eyo kajjansi eyo mulonda bicupa mukola biki mulonda sikurapu nengezaako kunoonya naye ng'oli muzibu wa kukwasa nekaddiidde neŋŋamba kenkuleke bw'onoogenda ensi n'olabanga nayo si nnyangu onaakola ki ojja kudda nga naye sikulinaako buzibu ennyumba yiiyo weeri naye ng'omanyi kwe nali neebaka ewaka jjajja okumanya embeera yali yatukwata yagenda n'atema essubi olimanya essubi kati n'akwata kakiro 10 akadeeya n'ateekamu ebisubi ebyo then bwe yamala n'atunga eno mu maaso kati nga ojja kwebaka gwe kukola ng'omufaliso kati nga nakwata boarding n'azisalamu boarding z'enkadde n'azisalamu ndowooza emirundi ng'ena nezenkanankana n'akola n'azitunga ebbali kati nezikola ng'ekyokwebikka kitegeera so era nasangayo naŋŋamba olwo neebaka naŋŋa naye egundi eno ndowooza tokyasobola kugwako bulungi wanvuyemu n'agenda n'atema essubi eddala n'ateekamu kati n'agattawo nobeera nga ngusobola okulaka ng'oli muwanvu bulungi ng'oli muwanvu bulungi ng'ebigere tebikola ki tebikona wansi ku ttaka so obulamu ne butambula kati nga ntuuza nga ŋŋamba naye kati wayitawo ndowooza wiiki ng'emu nga tuzzeemu okulima obulamu obwa bulijjo buzzeemu okutandika naŋŋamba kati mukama wange okyayagala okusoma oba ne mubuuza naye jjajja ombuuza okusoma gwe ssente ozirina naŋŋamba sizirina naye ate Katonda asobola otutemera ekkubo n'osoma gwe ekyebuuzibwa omutima ogwagala okusoma ogulina era oyagala okusoma ne mugamba ye
nangamba kali ng'agamba omusajja omu namugamba muzukulu wange yakomyewo naye ayagala okusoma naye mbadde nsaba akomewo olonzizeeyo esseguku mugamba kati yamala omwaka mulamba tasoma kati lutumuse mu kibiina ki namugamba tumuse mu kibiina ki ojja kuddayo neemabega okitegedde namugamba kyonna kyomutaddemu kiri nti ye ayagala kusoma ayagala kuddamu kati be nali nsoma nabo olwo balinga mu P6 kati ate nze nakoma mu P5 kati ate jjukira mmaze ebbanga ddene nga sisoma n'obwongo bwaddamu emabega kati ne baŋŋamba nedda kati tugenda kuzzaamu P5 nenziramu P5 naye nga bali bagini mu P6 kati jjajja olwo ne ntandika okubeera nga nzikiriza ki kyendi ne tukuba ne nzikiriza ki kyendi nti ewaka jjajja kati yafaayo kati ebisigadde ebyabali abalala engeri gye bandabamu na biki bye boogera ng'ogasseeko ne kitange I will not care kweja emyaka that awo yes kubanga olwedde oli bwe yandeetera pulaani eva ewaka nalaba nga it's the best naye ŋŋenda okutuuka eri ku street nga nayo si byangu nogawaayi kanzire wali wadde empumwa okitegedde wadde nga at least wanondya neebaka at least kasita ebirala those are the best needs yes kantambulira awo kati omutima ne gutandika okuguma nga era nga oli omusajja ne bwajja kwanze kati muyita musajja ne bwajja nayogera byayogedde gwanago wantama oli kisiraani nga sikyabiwulira naye nga gwosigala omuyita taata eri namuyitanga taata by then yes namuyitanga taata naye natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye ono omusajja kituufu alabika maama wange yakolamu ensobi si yanzaala naye ate omanyi waliwo wootuuka n'ogatta ebintu bye mukola DNA notuuka n'ogatta characteristics z'olina n'ez'oyo akuzaala oba wezifaanagana ng'obuntu obumu bufaanagana njogera nga nze nnyinza okubeera awo nga njogera nga oyogedde nga kitaawo bw'ayogera kitegeera osekese nga kitaawo bw'aseka so nentuuka ekiseera nembigatta neŋŋamba okusinziira ku bantu bye boogera nga banfaananya kitange yes kituufu yanzaala naye tanjagala okay I get a point oddayo mu P5 yo nzirayo mu P5 omaze okukkiriza ebiwaga kati ekijja kijja nangulira ebitabo byange jjajjange agenda mu katale okukola olwali lwakusatu ngawe nkugambye yateranga okugenda katale k'ekibuye nangulira ebitabo byange 8 nga ngamba biibyo angulira peni 2 ngamba basi eza uniform soko ogende tujja kwesotinga ng'agenda nnyonnyolayo ekyemu ow'essomero gamumuwenja sasula nga bampa uniform nga ntandika n'ekigere kyange ng'era bulijjo tambuza kigere ku ssomero tambuza ekigere kyange nga ŋŋenda nga nsoma olwo P5 olwo etandise nga nsoma omwaka mulambo ogwo gwa P5 kati nga naatera okugumalako P5 waliyo jjajja be yali amanyi church gye yali amanyi nga si yaba Anglican nga church y'abalokole church eyo okubeera ey'abalokole engeri kiri nti jjajja yali mutaka ng'amanyikiddwa nga nnyini church eyo amuyinako oluganda kati church eyo bagiyita Yesu akwagala njimanyi worship center njimanyi nagiwulirako ebiseera byonna simulanga
fire pastor era nga muinako oluganda olutali direct naye nga oluganda yes kati ate nga ne pastor omukulu amumanyi bemanyi so nga ono njajjange ndooza nga bamuyitiramuuko ne bagamba waliyo abazungu abaweerera abaana abatayinaako bwasirizi so kwe kutuukirira pastor bamuyita pastor Mayanja ne David waliwo pastor omulala bamuyita David Kabonge so ng'oyo yakwasaganya eby'abaana okuba connectinga n'okubasomesa sinagenda namutuukirira ng'akaaba amaziga amayitirivu namugamba baami nemereddwa mwana nemereddwa okusinziira ku story yange nga mwagiwulira bantunda kubanga yakaabanga agamba bantunda ebyobugagga byange byonna byagenda kati ate ndimu bamutundira mu nyumba yes ne properties ze zonna family ye yes so era bwe yakaabanga ennyo n'agamba naye sandibadde mweno mbeera naye obuzibu abaana bantunda abaana be yes alina gwe yawa gwe yali yeesiga n'amuwa ekyapa so bwakimuwa mu bino ebintu by'okubeera ng'omuntu aswagolinga okubeera successful ndowooza abaami ne wabaawo amusomera ddiiri ey'okuteekayo ekyapa bamuwe ssente abeeko ne gy'alaga abroad ate bwe yatuukayo teyamalayo bbanga ddene ne bamudipootinga n'akomawo kyokka ng'ate bank yeewola ssente ebanja so the best kye yalina okukola nga ssente tazirinaawo nga balina twala property ya mukadde so buli bwe embeera bwe yamunyigangamu ng'agamba naye abaana bantunda naye sandibadde bwe nti so ebyo byebigambo byeyanyumiza byebigambo byeyagamba oyo pastor David amugamba amukadde tokaaba I'm going to make sure that afuna sponsorship kino kitwale nti kigambo kyange so ng'agamba okay kale ng'akomawo nga nnyumizaako ngenze wa pastor David mulinako oluganda naye mumanyi simulinako oluganda ng'alina ku pastor omunene gwalinako oluganda nga nnyumiriza nangamba naye katusabe bayinza ovaayo ekirungi so olwo lwonna nga nina mu ebyo ebiseera nga waliwo muwala we omukyalo oyo yali mutongolo nkula naye ng'akula yes kati omukyalo oyo mukula engeri ekiri nti yabondinga nnyo nange ne tubeera nga abantu abasinga waabanga tutambula mu buto wali balowooza muli ba Luganda balowooza ate yanzaala yes nga balowooza nga yanzaala mu buto naye ng'omukyalo oyo agenda n'asoma by then yali asoma yes kati gwe nandiyise ssenga wange yes nga agenda n'asoma n'akomawo n'agenda n'asoma naye ng'era si lwaba akomyewo tabeera wajjajja alina waabeera yes mukyalo oyo nanjagala nnyo kati wano bw'amalirizo ge ne wa pastor amugamba tujja kuyiiya kati ate nga n'oli naye amaliriza senior 6 agenze ali ku Kyambu ndowooza yali ali ku Kyambu ali ku university yes so atandise okukola kati neeno bw'atandika okukola neeno baddamu essaala yaffe batukubira bagamba jjajja nti omwana yafunye sponsor agenda amuweerera mpaka senior 6 wamukomya gamba kale kati ng'akubira oyo omukyala gwe nkugamba sengaawo jjajja wakubira sengaawo wa mwana we amugamba amawulire agavuddeyo
amugamba kale kubanga oyo omukyala oyo omuwala era bwe yakola buno obusente bwokola ng'otandika yaddaabiriza ennyumba ya jjajja kubanga ennyumba gye twali tusulamu yali tetuuse waggulu nga si ntungirire waggulu n'agitungirira n'agikuba plasita n'agisiga langi langi teyaliiko naye munda neetereera si kutereera kuli kwennyini naye kale kubanga twali mu ttaka nemuvaawo ttaka n'ateekamu ka seminti munda n'agikuba plasita so bwe yagawulira ago amawulire n'akwata ssente n'agenda n'angulira keesi n'angulira ebitabo olwo kwe kuntandikako n'angulira keesi n'angulira ebitabo nakye buli kimu ekyetaagisa kati neŋŋenda ku church kubanga ku church kwe twali tuva ntugenda kugamba yalinga meeting point omusinkana muveyo mugende kusomera so bwe ntuukayo it was my first time my life to change kuba nagenda bwe nava eno gye nali nentuuka awo ku chaachi bampadde ebyokukozesa ate nga ne chaachi yennyini egaba ebyokukozesa still actually that church is a blessing in my life so Costa nejja batutwala ku ssomero naye ng'essomero eryo liri ku Kazinga Kazinga wa bakayita Raj kali ludda waako akazinga ako nakanoonyerezaako ekkubo ly'okwata okwata Katosi mukono then bw'otuuka emukono n'okwata Katosi road n'otuuka ku lubalama olw'ennyanja katawo ne mukwata eryato eryo ne libasaabaza mpaka Katosi mpaka Raj ku kizinga so obulamu ne butandika nembeerayo naye ng'ogenda kati ogenda January okomawo December amanzi tebakoma kulakubajja tebawo kanate communication basobola tekyasobola okuwa essimu n'okubira ku jjajja n'okubira ne ssenga kati nga bambi senga mukubira olumu ngamba naye bantaaseyo kasukaali because batuwanga ebintu kyaki yatuwanga ebintu ebyokukozesa ddagala ly'amannyo abawala ne babawa pads ddagala lya ngatto biki uniform baagimpa olamu nga bulungi naye nga weetaagayo akasente akakubeeramu essomero eryo nno lyalimu abaana naye ng'abaana of my kind nga bebasingamu obungi nga bebasingamu si bebasinga wabula bebaalimu so netusoma nengenda mu P6 nengisoma nengenda mu P7 nengisoma nekkwa n'okomawo buli mwaka ogwaggwangako ng'okomawo December then ng'oddayo mu January so nabeerayo ndowooza gyali emyaka ng'ebiri so bwe yandabako jjajja yasanyuka nnyo nga buli wandabako asanyuka nga manne eyo tugimaze awo nga nnyingira secondary no yali Kazinga teyali Kazinga eyo yali ya Masaka Kyamuli naye nga still sponsorship yemu yes so balina essomero eryo yali ya primary kati ng'erya secondary liri Kyamuliibwa Masaka kati sawa zino bajawulamu kati bagita Kalungu district nga baŋŋamba ng'era senga nga ntegekera ebyokudda ku ssomero nga bitegeka bulungi keesi yange nafuna second grade 21 nga ntegekera byokudda ku ssomero nga kuwaayo omutwalo oba ebiri ya pocket money ogenda ku ssomero
kati awo wenatuuka neŋŋamba naye olaba primary ewedde ne secondary ejja kuggwa kyendiko kyekituufu kangobe wano naye nga nzijukira ebigambo by'omusajja eyaŋŋamba ekyo kyana tekisobola nakusoma kuba tekirina namagezi. taatawo Yes, my dad tekisobola nasoma. Actually mulamu bwange sisobola nakikkiriza kusoma. Kati awo nentandika okukola ebintu ebituufu naye nga mbikolera out of hatred. Revenge. Okola ekintu ekituufu naye ng'oyagala olage someone. Anti oyagala kakasa muntu. So osoma senior 1. Nensoma senior 1 era nga bw'ogenda bw'okomawo. Mwaka mulamba. Senior 2 bw'ogenda bwenkomawo. Kakati natuuka ekiseera nga gyendi wala. Ne ngamba pasita ne mubuuza kuba twali tumuyita taata. Nangamba nze kati muntwale nga kitammwe. Era nga wabaze kusomera ekyamuliibwa tumuyita taata. Actually nafunako omukisa era ogusomera ogusharinga obulamu n'omuyimbi kati omu gwe bayita Nnoni gye twasomera. Okay. So era netubeera twali ba hobbies twali tusomera wamu ngera bwe obulamu naye bwe yakola ki naye ngera tuli related kubanga jjajjaawe taata we like ayite jjajja wange jjajja. Yes, that is how the relationship comes in. So netubeerayo kati nze naye nentuuka neŋŋamba Pastor David ngamba taata naye lwaki sivaako eno ekyamuliibwa nembeera nga nsomerako okusomera eryokumpi tekisoboka. Naŋŋamba buzibu ki bw'olina? Mugamba eno wala mbadde nsaba busabi onziggyeko ntwale ku ssomero eryokumpi. Naŋŋamba kale bw'obanga eno weetamiddwayo kirabika n'okusoma ojja kwetamwa kankugjeyo nkuteeke ku ssomero eryokumpi tuyagala ku ssomero lya ku kyalo. Namugamba nze lyonna ly'oba onfunidde naye nga lyakumpi. Yes. Yakukyusa? Nankyusa. Oli mu class kyawo? Ni mu senior 2. Senior 2. Nakuzzaako e Kampala? Nanziddaako e Kampala. Okay. Kati wenkugambira nti kati awo wentegeerera nti omusajja ono be yayogeranga kitange yali nga buli kyayogera takyogeza busungu akyogera kuva ku mutima gwe. Hatred gye yali ayina tebwali busungu nti nalina kye namukola nedda. It was omanyi obusungu nga bwakugumbe hatred eyo nga yakugumba inga ine kyamukola kye namukola naye nga tekiriiwo. Yes. Bwanfunirayo somero baali bayita Zana Christian High School. Okay. Kasomero nga lyakatandika nga n'esente zaabwe si nnyingi nga ngamba omanyi essomero lyenkuwadde lyenkufunidde hope you like it. Kisulo. Era kisulo. Teraali lya kisulo. Sente z'ekisulo zaali zijja kuba nnyingi muko kati nga ndi mudde awo obulamu ne butabuka. Obulamu ne butabuka. Omanyi okuva e Katale Busaawula paka Zana zin oba onaatera n'otuuka ku roundabout eryo essomero we liri. Mwenna okutambulawo ku makya n'olweggulo buli lunaku. So first day bampa uniform kugamba natandika okuwulira nga kati omuntu bampa uniform the first day buli kimu kyetaagisa. Nangamba biki oyagala bitabo ntye bajja nabyo mu mmotoka ne babimpa oyagala peni nti ziizo oyagala ki bibyo oyo pastor. Yes. Kyekirala kye weetaaga ne mbagamba ndowooza tewali nnyo. Nangamba kale ne bangulira engatto empya socks kuba twali twambala binu socks buli kimu bampadde buli kimu ebyetaagisa okusoma. Yes, ne kati obuzibu transport okuva ewaka
paka tuka n'okudda n'okuddayo watambuliranga weddakiika mmeka dakiika oba saawa kati ng'okeera nnyo okeera saawa 10 n'ezi otuukawo saawa 10 n'egi oyinza otuuka saawa ng'emu n'ekitundu alina okukatambula muganda wange wala waalinga wala kati awasomerawo paka bbanga ki nasomerawo ndowooza mpaka senior 4 paka senior naye before nga sinnaba kujjaawo njagala kulaga nakeeranga ku makya n'entambula naye ng'omukulu kitange azaala avuga takisi naye ng'abeera akeera ku makya. This is a real life story. I'm telling you. Ng'akeera ku makya obeera wakatandika jja ne wakatuuka ku kkubo weppa n'omulaba ng'avuga ayina abasaabaze baatwala nga ne takisi gy'avuga sigamba nti ya muntu oba ya mukama we oba yiye nga yiye naye n'akuleka ku kkubo n'akuleka ku kkubo ng'ayinza otwala tripses n'agenda n'akomawo naye ng'oli ku kkubo otambula tonnatuuka okutta ensawo yo n'ebitabo okoze eki ogenda n'atwala tripu esooka n'omulaba nti wuuyo taata era alivuga basaabaze naye yadde n'okugamba nti kampaakinga ebbali omwana ono atuule bamutuuse we bamutuuse wali kubanga ku kkubo kwennyini essomero we lyali wobulankingira n'otambulako katono n'otuuka naye nga ye tebimukwata era tebimulya tambula gwamanyi ng'atwala tripu esooka n'agiyiwayo mu kibuga n'akomawo ne tripu ey'okubiri n'agiyiwa gy'agiraza ng'okyatambula n'otuuka. So that is where I started. Nomanyi tata wange nno kituufu tetweyagala tanjagala byaddala tata omulabe byaddala teyakikola gumu teyakikola ebiri teyakikola esatu emyaka ebiri gyennamu because I went there when I was in senior 2 nesoma senior 2 ng'eggweddeko nesoma senior 3 ne senior 4 nenga that is the life mwepita okutambula ku makya lwaggulo. Yes. Senior 4 eno nga eba nzibu jukira obeera candidate obeera nnyo ky'oba omanya toba tolina kyakukola olina okusobola jukira mu senior 4 weetaagamu night preps ezo aliyo extra classes nga tolina kyakukola ng'era ogenda otambula okugenda n'amadda n'otambula so essomero eryo they were lenient kunze ne limanya kubanga engeri ekiri nti omukyala jjajja wange yali amanyikiddwa emabega myaka nga 15 ku 2 emabega ze zifamily nga gezaaliko so nga n'oyo omukyala bamuyita Allen teacher Allen mukyala wa Reverend era awo wenyini waliwo church so nangamba oyo muzukulu wazawe the first time I came na David nayogera naye namugamba nono muzukulu wazawe bambi biki so yali amanyi nezawedde gye yadda so nabeera lenient nnyo nangamba yewantu wala n'abagamba naye bw'aba atuuse leeti mumusaasiremu olumu temumucunya nnyo kugamba mukitegeere temumukozesa punishment nnyo biki ate nga ngira ntambula nve waka sawa 11 n'ekitundu awo zigenda wera 12 n'entambula zigenda okuwera 2 mba ntuuse